Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka guno Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yalambula akatale akapya akazimbibwa e Busega mu ggombolola y'e Lubaga. Kyokka yasanga tekalina wasimbibwa bidduka wamala so nga ebweru waako kaali keetooloddwa abasuubuzi abakola emirimu egy'enjawulo nga wano yawa amagezi babasengule akatale kasobole okufuna paakingi era nga bano baweebwa emyezi 2 gyokka. Emyezi 2 babe nga basenguse tusobole okukiryalingawo abantu bafune paakingi. Oludda eri waliwo amayumba ge bazimbye nga mapya ndagira KCCA olabe nga gavuddewo mu myezi 2. Kale teyalira b'ekitongole kya KCCA nga bakuumi bwa poliisi enkoko bagikutte mumwa okumenya ebintu by'abasuubuzi era ne tractor ziweetiye ziteeteddwa obutaleka kintu waggulu. Enyigiriza nnyo omuntu wawansi. Tuli basinga emmaaza naye twebesezza Busega abaana baffe ne bafa enjala. Ne PS takimutegeeza awala ku gavumenti nti abantu basingayo endagaano zaabwe mu banka era nga basuse nemyaka 10 bakola ki abasingawo. Wano kabadde kayiisa nnyo nga abasuubuzi abakedde okukakalabya gyabwe bategula ebintu byabwe okubitaasa okwonoonebwa so nga n'abalala babadde mu kulaajana. Tuseke tuyisizza buli kubanga tufiiriza ebintu byaffe bingi ate nga tetumanyi kituufu. Ebintu bazze wano kuyiwa wano poliisi tugobaganya tulina kitumanyi. Tumenye nga tetwetegese bulungi kuba tubadde tukyagenda mu kkooti nga tumanyi tulinayo essuubi ery'okusasula naye baleka waliwo eyatuliddemu olukwe. Abantu bonga bo balonza naye ze nga kasanzi babategeezezza ebbulu basule basimayo. Ebintu byaffe byonna byonoonese tetulina kyakukola tetulina wetuyita bannange tusaasire. Wano bantu twakola mu butuufu empapula tuziina buli kimu ekikwatagana na wantu wano tumazewo emyaka gisoba 2 wano. Kano katale kagenze kujja wano nga ffe weetuli nga bananyini wano, so tetumanyi amanyi gye bagajje okujja n'omenya ebintu by'omuntu nga tewalina court order. Omusango twakuteeka mu kooti negaa nti ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno egenda kubanga ensala yaayo ku bantu bano oba baba compensatinga oba babalekawo kubanga ze zaali options 2 abantu abo nga tebalemerawo naye ennaku zibadde tezinnaba nakuggwayo yo neereeta bikureda neemenya abantu ng'ebintu byabwe mu ebiri omwo n'ebyonoona. Abakulembeze b'ekitundu kino abakulembeddwamu omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa bavumiridde ekyokumenya abasuubuzi nga tebaliiriddwa. Teri muntu agaana nkulaakulana era akatale tukaagala naye bano booba osanzeewo bali nkulaakulana beesanzeewo babeere nga ate nga baliiriddwa ekyokumenya amayumba obanga aweereza message eri abagagga abalala abasenda abantu mu bisenyi abasenda abantu ku mataka kuba nabo bennyini bajja kwekwasa olaba ABCD kyali ebusega ne watabawo kikolebwawo. Mukasa akubidde abakulu mu kitongole kya KCCA okubategeeza ku nsasaga egudde mu kitundu kye. Nvumirira ne sekuvumirira ekikolwa ekyo era okusaasira kwange kugenda eri ezo families ez'enjawulo ezindoopedde nti baazijjako ne ssente abakulembeze abo bezitajja kumenya wano mannya naye ng'era ngenda tandika n'okunoonyereza ku nsonga eyo ate n'okugenda mu ofiisi ya Prime Minister okulaba nga nnoonyereza kiki kye basinziddeko obutasasula abantu baneeno. N'amateeka ngenda kukozesa amakubo gonna agali mu mateeka okusookera ddala okuyamba abantu bano. Okusookera ddala tulina omusango guli mu kkooti twagala tulabe ki ekigenda okufuuka ku musango guno oluvannyuma lw'okuba nti ate bamaze oledde abantu okumenyebwa. Abalala batuuseeko mu kifo kino ye mmyuka wa mmeeya w'e Lubaga Rehema Fuge nga nenyeza abamenye ng'ensonga zikyali mu kkooti. Kubanga ensonga bw'ebeera mu kkooti mugiwa obudde wabadde wabulayo ennaku ntono nnyo era omulamuzi nzijjuke bannamawulire mwalimu ng'agamba katuwe ekiseera kitono tulabe nga tumalawo embeera eyo abantu bagende mu bulungi. Kitukubye enkikwe okulaba nga bamenya abantu olunaku olwaleero olw'okumakya. Wabula amyuka akulira emirimu mu kitongole kya KCCA David Luyimbazi akakasizza nga badde bateeka ekiragiro kya Ssaabaminisita mu nkola. Masya Busega egobera ebiragiro bya Right Honorable Prime Minister w'eggwanga lyaffe lya Uganda Right Honorable Robinah Nabbanja gyeyisa emyezi 2 kati security forces za capturing ekifo
kati okumenya kugenda mu maaso naye tukkiriza abantu basobole okugyawo ebintu byabwe mu mirembe era babijjeewo. Ategeeza ng'ebbanga eryayibwa abasuubuzi okwamuka ekifo ekyo bebadde balimanyiiko era nga bino bijjidde mu kiseera ng'olunaku olw'enkya Ssaabaminisita addayo okuggulawo akatale k'e Busega mu butongole.